Batoba nga abeekutudde kutuli bulala famire ekulemberwa omwami Jose Chakala. Ekirowoozo kye mwafunye okutandikawo obulamu obwammwe kyabadde kirungi lwa nsonga. Akange kakira ebyaffe. Amazzi amasabe tegamala nnyonta. Omwana bw'akula ava mu maka ga kitaawe n'agenda atandikawo amaka agage. Ate era mpaawo alifuna kisiikirize kigazi mu muti gw'ataasimba okusinga kagusimba. Mutuli bulala babadde tebaabatungiramu. Era n'ebbanga lye mwekuumiddeyo mwekuumye nnyo, muli bagumiikiriza nnyo. Nkimanyi yonna gye mugenda kukola ebyamagero kubanga ebitone mubirina, ate ne experience mugirina, ate nga mubadde exposed ku nkola y'ebintu ebbanga lye muwangadde ne Jose Chakala. Nkimanyi mugenda kubeera baakabi nnyo n'okusinga ebbanga lye mubeeredde Mutuli bulala, naye ekizibu amaloboozi agabafulumamu. Okwawukana kwammwe si kye kikulu, naye amaloboozi agali mu bafulumamu essaawa eno omu ku omu. Njagala omuntu yenna agenda okwogera ekikyamu ku Jose Chakala nga bw'abadde tabasasula bulungi, oba nga bw'abadde abeefuulirako owakabi, otandike ng'omugulumiza. Omwana oyo musajja nnyo okufuna ekirowoozo ekibakuŋŋaanyiza awamu ate ne kiroka ne kitafiira mu ttaka. Omwana oyo musajja nnyo okubakulemberera emyaka ena nga mukyali bumu ng'ate muli mu myaka gye gimu. Nkimanyi nti eby'omunda tetubimanyi, kubanga ffe tubalabira ku stage era tubalabira ku screen. Na buli ayogera anyumya ku byamunda nti eby'omunda tetubimanyi, naye eby'okungulu byebiraga eby'omunda. Yenna gw'osanga ali olubuto automatically abeera yeegadanga. Ffenna tubalaba we mwajjira Mutuli bulala si we muvuddemu, kuviira ddala ku nzannya, endabika n'enkyuka y'obulamu. Na bwe kityo bw'obanga oyawukanye n'omuntu totunuuliranga nnyo kyakututteko kubanga teyakusanga nakyo, wabula njagala ofokasinge kuwa gye yakujja. Obwo bwe buzibu bwange n'amani basudde, kyova olaba nze neeyita wa lukwata so si wa kabula dda. Ndi muwagizi w'abasudde naye mu bbato yaabwe nali ttiimu Kasozi. Nti weewaawo omuntu abeera alina kyakubbyeko era ky'oyagala okutegeeza ensi, naye ekibuuzo kirina kubeera kimu: yakusanga na ki? Yakusanga wa? Yakujja wa? We mwegattira, we mwawukanidde, mwegatta onyirira nga mwawukanye ofeedinze, oba mwegatta ofeedinze nga mwawukana onyirira? Yakusanga weevuga ng'akuzizza ku bigere, oba yakusanga ku bigere n'akutanga weevuga? Mbadde mbasaba y'ekintu kimu, musooke mutunuulire mwana ono gye yabajja. Temutunuulira kibaawudde. Ekyo ekibaawudde njagala kibeeweera mu kijjukire mu mutima nti kye kibaawudde kubanga sparking factor ebalaze ekkubo okugenda okutandika obulamu bwammwe. Naye mufokasinge ku kye ekyabagatta n'ebibala ebivudde mu kyabagatta. Achievement mu nsi eno esinga si ze ssente zokka, era ky'osobola okufuna mu muntu ekisinga si ze ssente zokka, naye experience, being exposed and connections, ebintu ebyo bye bikola ssente. Era omuntu ku dduniya kuno agoba ssente zokka kitera okumubeerera ekizibu ennyo okugaggawala, kubanga n'oluusi aba talina nsonga lwaki agoba ssente. Naye sooka omanye ensonga lwaki ogoba ssente, era omanye biki ebireeta ssente.